Do you believe that Ssenyonyi received money? Ate kakati ebyesente obiwakanira omuntu whether I believe or not waliwo agamba nti wa receivinga. That is the principle. Nze nyinza okubasikiriza naye waliwo alumiriza nti ne bwina amukola ki amuleeta oyinza omuwakanya kyovula aba agambye nti kabayingire kooti ye kenyini neyeteemenga like n'agamba ebya kooti mbivuddemu tannabiva ati kakati bayingire kooti adisprovinge akasajja ako byokwogera kubanga nange kaali kangambye kooti nafuna emiliyoni 8 okuva wa Jenosale naye nga ayogera 8 sinabona kulya kyamisana ayogera 8 simanyi kiddako musajja y'omwoyo. So from your inexperience era ayogeddeko nti olidde 8 nga tewalulya. Why do you have reason to believe him when it comes to Ssenyonyi? Anti kakati obuzibu